Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu Town Council y'e Kyengera wamu n'ab'enzikiriza endala nga waliwo n'abasiraamu abawadde obujulizi bw'ebirungi ekkanisa eno bwereese mu kitundu kyabwe. Nasanyuka nnyo olunaku lwe najja wano. Nayogera ebigambo bye nayogera waliwo abaabiraba ku KSTV ne bajja ne bannumba ne baŋŋamba twakulabye ku KSTV ng'oyogerera mu balokole ne mbagamba ekituufu nze ndi mukulembeze. Buli wamu ntuukawo. Olwaleero nze siri mukulembeze wa bululu naye abakulembeze b'obululu njagala mumbuulire bw'anaabanga musiraamu oba mukatuliki mu kyaki eno tajjeyo abalokole. Professor Solomon Mwesiga ayozaayozezza abakkiriza mu kkanisa eno olw'ekkula lye batuuseeko mu bbanga ery'omwaka ogumu gwokka. I want to congratulate Pastor Byamukama and Good News Church here. Njagala kuyozayoza musumba Byamukama ne Good News Church wano. Congratulations. Muyogeyoge. Happy anniversary. Bannange muyogeyoge mwe bali kutuuka kukula nnyo. 1 year. Omwaka gumu. You have run too fast. Banne mudduse nnyo. Yeebazizza omusumba w'ekkanisa eno Richard Byamukama olw'ebyo by'akoze n'amwebaza olw'okuba omuwulize eri abamutwala ng'ono akoze omulimu munene mu kubunyisa enjiri ya Kristo. You have learned already. Mutaka mwalifunye. You guys are too fast. Banne emisinde mudduse mingi. The anointing here is different. Amafuta agali wano ganjawulo. I'm very proud. Mbenyumirizaamu nnyo. Omusumba Byamukama akulembeddemu abakkiriza okukwasa Profesa Mwesiga ebiwandiiko ebikwata ku ttaka okutudde ekkanisa yaabwe nga bano Dr. abasabidde omukisa basobole okuzimba ekkanisa amatiribona. And in this village of Budo, this land is dedicated to you. I bless this land. I bless this gesture of commitment. And I bless the soft heart of your servant that has obeyed you. Use them even beyond. Enlarge them. Because from today they receive the anointing because they honor the anointing. Let this ministry be established. In Jesus' name we pray. Wakati mu ssanyu omusumba Byamukama yeebazizza Professor Solomon Mwesige olw'okuba omuntu w'abantu, okwagala abantu kw'ossa n'obuwagizi bw'abawadde obutakoowa, n'asiima n'abaweereza ba KSTV olw'amaanyi ge batadde mu buweereza ng'agamba nti TV eno ekyusizza nnyo obulamu bw'abantu bangi. Okubanga akomyewo nate kumulundi ogwokubiri mu ttaka lyaffe lino lye twakagula era ng'ajaguza wamu naffe nga njagala kwebaza olw'okutwagala olw'okutuwagira obutakoowa era njagala kwebaza Katonda kubanga KSTV olw'omusumba Solomon etukozeemu omwaka guno gumu twakamala etutunze etulanze banange essanyu nani nti naye kyennyini kugamba emusiimu era ndimusanyufu nnyo olwakyekinga bishopu waffe Dr. Solomon ne Batore okusabira kimugama amawangaaze kubanga mutukoze bulungi mwagadde mutuwagidde ate olwaleero era bumuzze era mulese nga mukoze kyekimu banange simanyi kyekitakula naye ekyenyinza mukama bawumiriza abawangaaze. Babakulembeze ab'enjawulo basiimye enkulaakulana ekkanisa gyereese mu kitundu kyabwe kussa okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka n'okuleetawo emirembe nga basabye abazadde okuweerera abaana basobole okwezuula. Naffe ng'abakulembeze b'ebitundu okukubiriza ddala okusingira ddala abavubuka baffe kubeera nga beenyigira mu makyaki mu masinzizo ag'enjawulo. Ffe nno ng'abakulembeze mu bitundu tubeera n'obumativu nti obumenyi bw'amateeka buba bujja kukendeera oluzi bw'emisango mu bitundu byaffe. Kyembasaba nkyenjogera okubakuutira okuweerera abaana. Nsaba omwana wo bw'abanga alina ky'ayagala, njagala omwana oyo omukwate mu mbeera ennungi ate akole ekyo ky'ayagala. Ate abakulembeze b'enzikiriza basabye enjawukana mu nzikiriza zikome kuba abantu ffenna twatondebwa Katonda omu nga basambaza ebyogerwa nti abasiraamu tebalina kuyingira mu kkanisa nga bategeezezza nti balina okuyambagana
n'okukolera awamu okusobola okutwala eggwanga mu maaso. Okusosola mu madiini, ffe ng'abakulembeze ffe tetusosola madiini. Oba oli mulokole, oba oli mukristaayo, oba oli musiraamu, oba oli mu adventi, oba oli mu katuliki, oba oli wa ddiini ki, obeera muntu waani. Kati omukulembeze buli kyaki yonna ogigendamu, kubanga gwe omulimu ogugwo kukulembera abantu bonna. Neus Kyomuhendo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV akaleero.